Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayite YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video nako olwaleero lunaku lukulu lunaku lwa Christmas era ndubaagaliza nnyo abasobodde okugenda mu church okusaba abasobodde okusabira ewaka ndubaagaliza nnyo video yasinze gye mwasinze okwagala yeeno ey'okusala ebyoya engeri gy'olina okusalamu ebyoya naddala ebyo ebisanyula omusajja oba ebisanyula omuntu wo engeri gy'olina okusalamu ebyoya efaanana etya okusookera ddala bingi bye tukozesa okwesala tulinawo ke bayita akamweno ndowooza mukategera bulungi nnyo ako bwe katyo nga koolabaako ako okalabye ako ke bayita akamweno nsuubira waliwo obugendamu ejjirita ng'oteekamu direct ejjirita n'obaawo na buno obutundibwa ng'ejjirita mweziri ne tuba n'ejjirita yennyini ne tubaawo ate ne makansi eyo gy'olaba obaawo makansi ng'eno gy'olaba n'obaawo ne makansi obutono ennyo obusingako wano bye tukozesa bingi gyebiri ebisobola okuyamba okwesala ebyoya. Kakati gwe wenna omwana omuwala oba ogenda kwesala ebyoya kyenkusaba ebyoya ebyo tobimalaako toolako butoozi ebiseera ebisinga buli woosala n'omalako ekisookera ddala tebisanyula basajja oyiba biweereddeko ddala ng'osaze kabumba baka kibayita akawalaata omusajja wakukwatako tekimusanyula abeera ng'akutte ku mwana omuto ku mwana omuwere abeera ng'akutte ku mwana omuto gwe wenna omwana omuwala nga toli mufumbo nga just owa boyfriend wo ogendayo bugenzi ogendayo ku weekend tugeze mu mwezi ogendayo omulundi gumu oba ogendayo emirundi ebiri osaanidde opime omanye nti ngenda gendayo ku Sande ebyoya bisale ku Lwokusatu kigenda kuba kirungi nnyo bisale Lwakusatu bisale obimalireko ddala ku Lwokusatu olwo kati ennaku ezo Lwakuna Lwakutaano Lwamukaaga ku Sande bijja kuba bivuddeyo bulungi nnyo obwo busanyula omusajja nga wabukwatako awulira bulungi nga kimuleetera okwanguwa okuyimirira singa abeera agudde. Ebiseera ebisinga ebireetera abasajja okuyimirira amangu kiva mu kulowooza ekyo ky'aliko mu kulowooza ekyo ky'ali mu kukwatako bimuleetera okukola ki okuyimirira amangu oza mukitegeera kati wakwata ku byoya ebyo nga butono nnyo nga buto kimuleetera muli okulowooza amangu buli wakwata ku bwoya obwo nga butono nga buto naye nga bulya bulina engeri gye bumufumitamu kiba kimuleetera okulowooza ekyo kyakutteko buli lwakirowooza ng'obwongo busindika message ku mutaka nga mutaka ayimirira ndoze kiddako mba mukitegeera kati n'olwekyo fuba okulaba nga oba osala ebyoya naddala gw'omufumbo gwena ng'oli mukyala mufumbo kimanye nti buli kanaku ogenda kuba n'omwami wo buli kanaku oba mwosemu ennaku nga 2 oba 1 naye buli kaseera ogenda kuba naye kati gw'osaanidde okozese ensubira olina kukozesa n'amakansi kwegamba obeerenga ng'okendeezaako bukendeeza tosala kabumba tomalirako ddala just toolako butoozi gw'omufumbo ndiko gw'omukyala omufumbo woba osala ebyoya tobimalaako toolako butoozi osobola okukozesa makansi eno ogiraba ekola bulungi nnyo ekola bulungi nnyo mu kusala ebyoya ekola naddala ofunayo bumakansi obutonotono gye buli ng'ovudde ku eyo gy'olaba waliwo edda kweyenda akatono wekaba nga kapya kaba kasala bulungi nnyo kajja kuyamba gw'omukyala omufumbo tosala byoya bimalako kufuuka kawalaata toolako butoozi weerongoose bulungi nnyo omwami wo buli wanaaba akukwatako kijja muleetera okuyimirira amangu buli waakwasaako ekibalo n'akyusa n'engalo
abawulira bulungi nnyo kijja muleetera okuyimirira amangu. N'olwekyo ensala y'ebyoya mulina ogyegendereza. Ate ggwe just omuwala ng'okyala bukyazi wa boyfriend wo ng'osobola okukasala naye n'opima n'omanya nti ngenda genda olunaku bwe ruti kanneesale olunaku bwe ruti kati olunaku lwe lugenda okutuuka bibeere nga bivuddeyo nga bimeze. Osobola okubala ennaku 4 ku 5 mu maaso, okitegeera kijja kuyamba kati olunaku lwe lunagenda okutuuka bijja kuba bimeze bulungi nnyo olw'ensonga nti abeera awulira bulungi nga bukwatako, okitegeera. Naye bwebanga biweereddeko ddala biba tebibasanyula. Abawulira wangeri wakwatayo, abawulira wangeri kati wabeera nga waliyo otuntu tusobola okubeera nga tumufumitafumita bwe lwakwatako nawulira nga tumunyonyogera kibeera kimusanyula nnyo nnyo nnyo. Ekinyiiza abasajja mugera ne musala akabumba akawalaata kibi nnyo ne mumalirako ddala 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 n'okwatayo nga mu butuufu olinga akutte ku mwana omuto. Ekyo nno kibi nnyo nnyo nnyo, kibi nnyo okusala n'omalirako ddala, tikisanyula basajja. Lwakuba abasajja teboogera basirika naye biba tebibasanyula. Kyoba olaba nti ajja kugaana okukwatayo oba akwatayo ddakiika emu adduseeyo omukono, okitegeera. Ajja kukwatayo ddakiika emu adduseeyo omukono nga buli lwakwatayo awulira nga akutte ku mwana omuto. Kati n'olwekyo abakyala mulina okumanya nti ensala gye mulina okwesalamu mwesale nga mulekako, kijja kuba kirungi nnyo. Ate n'ekirala ekiyamba mu ekyo mulimu omuntu asala n'amalirako ddala n'abutuka nga newaba asiizeeyo sipiriti era ng'abutuka. Kati ate so nga ate bw'obutuka n'ofuna obutuututtu ekyo ate nakyo kiba kibi nnyo. Buli omusajja wakukwatako ng'obutuse oba ng'olinayo ebituututtu muli aba yeesika atya atandika okwebakako ng'akweraliikirira, okitegeera. Naawe omusajja naawe oba weesala toteekeddwa kumalirako ddala kuba buli lw'otoolako obutoozi tosobola kubutuka, naye buli lw'omalako n'omalirako ddala kyanguyibwa omubiri guno okukola ki okubutuka. Bwe mukimanyi ekibaleetera abantu okubutuka ebirevu, okubutuka wansi biba bya mirundi ndowooza nga 3-2. Ekisooka obwoya buno busobola okukula nga kayingira mu kanne waako ne kakula nga keeweta. Kati bwe kakula nga keeweta kayingira mu nnyama, ennyama eyo eba ejja kuzimba, kamera kayingira mu mubiri ate obeera ojja kubutuka bulungi. N'ekirala mulimu ababutuka obubutusi nga yo omubiri gwe munafu nga talina basirikale abo bamuyamba ng'obutuka. Ekirala nga mulimu abalina kabuutungu naye abaleetera okubutuka eyo wansi okufuna obituututtu wansi nga just weesaze byoya. Oba weesala wansi toolako butoozi, kikuyamba obutafuna bizibu eby'okubutukabutuka, okufuna ebituututtu, okweraliikiriza omusajja naawe omusajja okweraliikiriza omukazi. Kati n'olwekyo toolako butoozi, kigenda kuba kirungi nnyo, kijja kuyamba okukuuma omukwano gwammwe nga kugenda bulungi mu maaso, nga mwenna mweyagala, nga buli omu teyeeraliikirira munne, nga buli omu akwata munne waakola ki waayagala. Bwe kityo bwe kiri. Mbaagala nnyo mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyenkusaba gyegatteko, kijja kuba kirungi nnyo. N'ekirala like nga video. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.